asobola aligula kumalira si enanyini ngoli ne bannange kuno ffe bannanyini ngoli tuligule Kamutange ekyalimu twafuna achievement ya wealth creation 2016 awo nga twakafuna obwetwaze mu Kamuta netu tugenda okukulembeza obukadde Lord Fred Sebata yali omukulembeze awo n'abuvaamu nga bannalaba bamufuddeko bamuweddeko n'agamba kati kansoke ndeke ekisaawe kitambule nga bwe kyagala then ne tujja okulonda omukulu DJ Kikofiire gwempita namba 9 tufuna achievement ya wealth creation nalaba ku muzeeyi Fred Sebata ng'akutte ekibaasa kimu obukadde 5 n'agamba naye abavubuka bano bendi nabo sibeesiga bulungi n'agamba nti mumuzisigaze muziitere ku akawunti Ninda Master Vincent Segawa ng'akutte zaakutte Manuel Kuga akutte zaakutte Sylvester Buso akutte zaakutte n'abalala nga bwe byali nze naliwo nga ndi mobilize ku bbali yawe mpolampola ffe twali bajjaaji mu kintu ekyo ne tuvaayo ne tujja tufuna empaka ezaddeyo ez'okuyimba obutaba poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kamuta tujja tufuna obutabanguko mu maka mu Kamuta kaakati tugenda ku kibuuzo kyange ekituufu bukya abayimbi bano bava mu Kamuta bagamba nti engabana yaleeta omutawaana awo njala tusogolera eddala womanyi bagamba ettooke bwerimerera ewange ekitooke kiri wanze nakisimba ate nekisa mu kikuna kyanjula jemera ettooke libeera lyange ekitooke kiri wange likwonokeddewuwo ani anabanyini ettooke eryo gwe bannanyini ettooke naye bwe tolina okunsaba tuba tulina okutesa anti oba osobola okulya kubanga liriwuwo bw'otenda kamera bagamba yagizaade ettooke lyabaddewo tuba tulina okutula ku mmeeza tuteese bye tulema okugabana kye tuba tubirekera ebinyini ebiyiya naye tubifiirwa so waliwo awo achievement yajjawo nga nnene twagirimu nnyo mu mitambo eyaleeta obuzibu then mu kyokwawukana kubaawo sirabawo association n'emu erina achievement n'emu kaakati ekyokwawukana njagala okitereezeemu bukyanga obutakkaanya kubaawo obutakkaanya ye ekitegeeza kwawukana sebo tusobola obutakkaanya ng'oyambadde red nyambadde gre ngamba tetukkaanyaza so tuba tetwawukana tusobola okweta mukulu funa tetwawukanye kaakati era tukiggumize nti bwali butakkaanya kungabana kati ate nga kati oli wagamba nti tetujja kujoogebwa ng'ate noono omulabi waffe alaba yalabako nga bamu bagamba nti yayimba kiye Kikofiire yayimba kyalina ennyimba mmeka naye nga munnange atalina nnyimba ono gwe weesiga emyaka gino gyonna nokola ki weesiga ateebe gwe weesiga azze teyatuulamu kwolwo mu ntebe y'akadomo kamu ekitegere oba ogenda ogitulaba nti yamala kufuna nnyimba ekitegeeza omulaba nti alina obusobozi obusobola okukulembera akuteebere then njuba jemera otutegedde obulungi abayimbi abajja mubateekeddeteekedde mutya mu Kamuta abayimbi abajja kyemmanyi abayimbi abajja babateekeddeteekedde batya mu Kamuta kubanga bagamba ebitendo gyekiggumiza manyi bugubugumu simuli nelinda kiggweyo kisoboka okubanga bweyagala kyogerebwe naye bugubugu simuli abayimbi abajja nga bwobogedde bakyetaaga okuteekateeka okusooka kwa byonna embeera y'okusabiriza erina weerina okukoma ng'omuntu alina kweyimirizaawo ng'asinzira mu kitone kye omulimu gwe tukola essaawa eno mu bukulembeze okusooka okuteeka obumu mu bayimbi bonna kubanga ng'ogyeko okugabana ssente wawo challenges ezijja mu music naye bwe mutaba bumu zibakuba ne zibasuula kyokka bwe mubeera obumu tekiba kyangu ogwo nagwo mulimu munene okusiga obumu mu bantu ekyo kimu ekyokubiri okutegeera nti okuyimba gwafuuka mulimu si byakuzannyamu ng'omuntu bw'asuubula alimwanyize atwala obudde oli bw'alunda enteeze naawe owa music muwa obudde twava mu kunyumirwa okutegeeza abantu abayingira music nti
yeetaaga okumuteekako ebirowoozo akole ekintu ekituufu. Tukyalina olutalo olw'okulwana okugamba abayimbi abato nti buli music gwokola muwandiise. Kuba tugenda mu mbeera ya copyright. Tojja kufuna nsimbi mu copyright nga tewawandiisa bintu byo. Ogona kukyali mulimu. Era olwaleero tutesitesa abaana ennyimba ze bakuba baziwandiisa. Baziregisteringa mu UPRS. Obubona bukyali buvunaanyizibwa b'abakulembeze. Then omwana awandiisa oluyimba olwo. Naye ffe ng'abalabi abawagizi tuba tulindirira hit. Kyetwagala ekyo. Era hit weeziri kubanga ennyimba empya nnyingi ezikoleddwa. Era ogenda okuva lw'ogambye nti obutakkaanya bwaliwo otunula ku KBS TV kuba ekirungi ate gwe twokola kyemanyi nti wotevaako. Otunula ku KBS TV ennyimba oziraba kuliko emikwano n'eŋŋanda Abaadi ba Jamiru, kuliko Dadi Isaac, kuliko Yasinike, kuliko wava mu Nnozi Simudalizo, Nadduli owakuleeta mukono Bisagi Nadduli ali mu association ki? Nadduli ali mu Kamuta. Nadduli ye ssentebe w'abayimbi abakuleeta mukono ng'etwala district 4 okuli Kayunga, Mukono, Buyikwe ne Buvuma. Era ye regional coordinator owa Buganda. Abaana bawulidde sebo. Obadde omumanyi yawalala? Onawo olajja omumanyi. Yakujjukaniza waffe mmanyi. Katwogere emizimba ensi. Okitegeereza nti abaana tebatudde. Ekintu kyenjala mwami njuba kirimu kiriwo ekisebo. Bwe nali omanyi nze ndi retired general. Nawummula ebintu bingi mu music n'ensobosala nfokasinge ku birala naye bwe twali mu Kamuta twajja ne walondebwayo executive nebanga tulaba eridduma nti tekola ne tutula ne mwami we tugamba naye tukolewo akakiiko kubeeta operations Kamuta operations olwo Kamuta netandika okutambula nga tekyatambula ebuuka bubuusi ekintu ekyo nze nkinoonyeza butakkaanya bujja wakati wa kadongo kamu era mugenda kusala amagezi kyokola nga kadongo kamu addamu n'abeera mu ambuleeri emu then operation eri ebikoko tebidde bitambula ebinonya obuwanguzi. Kakati kino nno ze kyolekeza wamu oba nga ow'abakadde baffe kuba nawe omukadde wange kyokubya ennyo nti amawulemu muli bayimbi bakadongo kamu bakadde bange amawulemu tegakola ki tegokya mutima ate n'agali abaki munnange olaba olugalo luno terukuba kigonde welukuyisaako ntogamba nfumisa engalo naye kasita nzigatta ttaano bwe nti nenkusindirira amannyo gakola ki kati olina n'essaawa ompiseeko nnyo tondiisa kataka okitegeeza nti ekituufu kiri nti okunyiga kubaawo bakadde baffe byemanyonyola mujja kunsonyiwa nnyonnyola kati si nnyonnyola gwe omunabi wabula nnyonnyola gwe omuyimbi wa kadongo mukadde wange nti ne gw'ozadde akubira engoma n'okola ki n'obiibya emuze mubeerawo kyemmanyi abamu mummwe mulina amaka amagundiivu abaana n'abazzukulu naye mwafunako obutakkaanya ne bakyala bammwe naye mmanyi nti abakyala abo temwekyawa mwasitepinga ddawo ne muteesa nze kyensaba kimu nti kutuula ku mmeeza tunoonye kiki twegatte kadongo kamu buli music gw'olaba wano munnange bye bayimba byonna bajjeemu mu kadongo kamu. Kati mwamenyi bajamire nina katekiniki kenjagala okukuba okawe abayimbi b'omu Kamuta bano abakyanoonya amanyi kuba ennamba ennene esinga mu bayimbi be batanafuna manyi ebintu by'okuyimba bwe byatuka byakwetega nze ntera okutwala n'empita mu kibuga olaba n'abasabiza bateekawo obusowaana akera ku makya n'agamba sina gwe nalaganisiza kunuka naye n'akwata nusu nga 2 n'abijja mu nsawo n'abisa kasowaana bali oli ayita obuyitawo kulego bambi bamuwaddeyo n'enusu bina tebijja mumala naye nomuterako omutwe gwangaali ne mwambiru najja n'amusuulyako ekyolukumi bintu byakwetega abaana batandika okwetega kitegedde batya bw'akola akayimba ke ate ne mu part aja uploading ku social media platforms zonna nange bwakampereza akwongerayo abaana bakikola
balina n'omukutu ku social media okwo gwe bagula baguyita twerwanako mu kamuta nga nkola oluyimba lwa Mubiru Smart tukola wiiki ennaku musana nenzija nentuulamu ojjalule n'atuulamu nga tukola oluyimba lumu gamba tuba tunoonya abawagizi balabe ku luyimba balwagala n'aboli balwagala so kakati okwerwanako fene tujjangako kigere katugenda kukola tutya okugyawo obutakkaanya buno abayimbi babeere wamu kino mbeze ekirowooza bwenti nti nsaba mu Kamuta mwerondemu abantu 3 ne mukoma tufune abantu 3 tufunemu retreat tufunemu kye bayita okusirika mu Luganda tusiriikirire twenenye ebibiri byaffe ebyonoono byaffe byonna tudde ku mezi tutambula omanyi baasi yayimirira baasi yakadonkamu yayimirira ate nga emusiki w'eggwanga ye musiki w'eggwanga ne munaye mu Kamuta tubadde tutambudde mu Kamuta olaba tugambye nti tunnamanya nti bakolaki tubadde tutambudde ffe bwebuguza achievements ezituusewo tombaddeyo enyimba bweziri kati waliwo achievements zesijja kwogera nti wava munno omwaka guno nti yakola bwati yakola lonchi okuwedde sijja kunyonyola nti yakola lonchi n'agula kino yali atambuza siripa kati atambuza ngatto za achievements woganda okulabira kati gamba hit waliwo achievement gamba hit nti oyagala ki hit katonda yazigaba webale nnyo kati achievements gyeziri nga bogenda tutuule fe tugenda kunyonyola abasatu abo boyise nabo baagala ojja kuyitira mukulembeze nga botuyise ku TV ogambe nti musindike abantu webati naffe tufune abantu webati banne tutuule kuba empiga n'empiga tezimba byalo katujja kunyonyola December Kadongo Kamuta yafuna omukisa obuweebwa abayimbi abasukka 10 nga bayitiddwa official bajje bayimbe mu mbuga ekyo twattikiriwo wakiraba achievement kitegeeza existence yaffe weeri kyenali obuuza naye mwami ndi bantu munyiiza kati gambe bigambo era binanyiza kubanga onyiziza bingi kyozija mukyalo onyiziza bingi nze mbuuza naye nga njagala nkubulya nti ekituufu eyo kati ng'ogyeko bino byokka bino byetwogerako achievement sebe nkuko ogimanyi waliwo bakadde baffe ayimbye n'okuyingira nina okufuna omuyimbi ayingira mugambe enyambo webale nnyo naye nga mubirisumato nayagala okuyingirira mu buntu munkuuka yakubye ennyimba zakadonkamu ezisinga obungi oba nkugamba ki nga wali badde tewetagagerera mu buntu ekitegeeza nti waliwo bakadde baffe nga mmwe abakaddiye wajja mu music n'okaddiwa naye nga buli mwaka enkuka ebiri 31 nga tolinyanga ku stage yankwayo okulingiza mu lubiri ogenda olabe achievement y'amaanyi kakati olaba ne bajjani ffe twalina ewaka lumu nayanika essaati yange nejjeegwa mu lujja taata nga yayita pikipiki yali uniform n'agirinnya naye ensonga ezo nno zaali mpanvu nanyinga taata n'akambuwala n'ansala emboko 10 naye nga togenda kunkuba nenzirika ewa jjajja najjira jjajja yagamba ekigambo eki musukulu wange mwetondere kitaawo owagendako olabayo gamba nze kubasobeza atezigenda kwetondera taata kakati ludda ki obusaana okwetondera munnawe nga wagambye nti waliwo obutakkaanya kuba omwana asobola okumalira abawulira omwana yawalira nakola ekiko ekiki tufune obudde tutese ku butakkaanya weetaagawo omuzungu kyaza okuyita reconciliation kituufu byoyogerako byonna okubeera awamu kyekisinga okubeera ekyomuwesi era ffe mu bukulembeze gye tuli bakadde baffe bakulu baffe mikwano gyaffe emikono gyaffe byanjulukufu nnyo okubaaniriza okudda mu sisitimu tutambule ffe tuli bamukisa naabamu nti tumanyi bwe twakuma waliwo obadde oyogerako awasinga ennyo okukolokoota nti twali tulina bye tugusanga nga tuli wamu njagala kutegeeza kuba nnyanja abaabukamu ne bagwa mu mazzi tebatukanga ku lukalu kyokka ffe tukyali mu lyato tugezaako kola nga tutuka kuki butuka ku lukalu so kati mudde osimwe mu buzandi tulagawo nsonga
so tugamba buli asobola okusembera wali eryato neyekwata ku naaka atule mu lyato tugende. Kakati olw'embeera y'obudde bwe tutambula waliwo n'akatono taata nti waliwo kye bayita okutya oba ensonyi amansonyinsonyi nti omukazi amalirira n'agamba kamube naye nga talina gwakoze eki omusajja naye n'asiba olukoba n'agamba maama gundi ono sigenda kukola ki kumunyega